omukyala gwe tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Omukyala ono omugenzi ebintu bino byatandise bitya era byabaddewo bitya. Okusinziira ku mawulire aga TV eyalibadde ey'eggwanga gogalaga nti omukyala ono Lydia Babirye Sseŋŋendo ngera nga weewaawo muwala we yaliko Katikkiro Jebbi Walusimbi weewaawo nga muganda we yamuzaala. Omugenzi Sseŋŋendo nga yazaala omukyala ono w'emyaka 52 bukedde eraga nti ono yabadde eyamusse babadde balina omukwano nti era gye baali bagenzi ono yabadde muganzi we nti abantu bagamba babalabako nga batambula kakati ate ono n'amaliriza nga amusse awataabadde enduulu yadde baneiba kuwulirako bikoona n'abantu eggwanga lya Uganda kano kankayiseewo nga kantu kakulu nnyo nga sinagenda ku bye twakazuulawo muddemu mufe mumere omutima ogw'okudduukirira abantu abakubye enduulu mukakkanye emyoyo okusingira ddala mu ababooda abakozesa ekimama okutta abantu nga temwegendereza. Obulamu bw'abantu bungi mu ggwanga lya Uganda bugenda mu buli ngeri kituuka ne okutulowoozesa oba abali mu buyinza basaddaaka oba Uganda bagiwonga nga ensi bwezukukaneekera ne watabaawo afa nga ebintu byabwe gye batuwonga bibasaba emisaayi. Basebo ne bannyabo poliisi esobola okutaasa omutemu asaza abaana Christopher Okero Nyumu mu busekendi ngassa abaana poliisi nedduka ebitongole byonna ne bivaayo ne bijja bimutaasa ku bantu abagala omugajambula kyokka ggwe bw'oba olina ng'okubye enduulu poliisi ekuyitako nga nalabye bambi omugenzi musajja mukulu ono abadde omuzannyi wa ragibe abantu bamukuba nga poliisi weringa n'abamukuba bambadde ebijoowo bya NRM nkubuulira nti poliisi ye ku Christopher Okero Nyumu yasobola okumuddukira era n'emutaasa nekuba abatali batemu era ne bamulaga nti bamuteeka mu kkooti asaasinyizibbwa akasente z'omuwoomusolo awo n'ekimotoka kate kittirewo omuntu omulala naye nga weewuunye gw'okuba enduulu nga poliisi weeri ate gwakubye enduulu bakuyambe ne basooka bakusaba ez'amafuta n'okubuuza ebibuuzo ebitajja mu kiseera we weetaagira obuyambi. Ndowooza mulaba kati enjawulo wakati w'ebintu ebiteeketeeke ne bannansi engeri gye muyisibwamu. Kaakati kansooke mpiseewo era ekigambo ky'okusaasira eri effamire eyaliko Katikkiro w'ekitiibwa Engineer Jebbi Walusimbi nti tubasaasiddeko olw'okufiirwa omuntu wammwe. Kaakati biki ebyabaddewo okusinziira ku bye twakazuulawo kyogerwa ngenda bbawa ennaku z'omwezi saako n'ebyabaddewo tukiyitemu nga tetugenda kukiyita mu kino kyokka mwekengere era mweteekereteekere embeera y'okuwambibwa kubanga Museveni kasita yasulawo obuvunaanyizibwa ye ne famire yo olw'okuba tebakiriimu eggwanga terikyalina kantu. Mbuuza ggwe alaba puroguramu yange bwe bakubuuzaawo nti Museveni omumanyiiko kintu ki ky'osobola okugamba nti akikoze n'obwo obutono abantu bwe baali bagamba nti twebaka kutulo ensi yaddirayo ddala actually neeyita ne weeyagisanga kati ng'obutemu bukujjira mu kkala yonna. Tewaliwo ebyo nti omaze kutwalibwa wano, tewali ebyo nti osoose kutwalibwako mu ddwaliro. Buli kasonda konna aka Uganda munnansi afiiramu. Twebuuza n'ekitwakola Mukama Katonda okugwanira obukulembeze obw'abantu abatemu ekikula kya Museveni. Naye weewaawo kambabuulire bye twakazuulawo. Omugenzi Lydia Babirye Sseŋŋendo myaka 52 kigambibwa nti yasimbula mu maka ge ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Puroguramu ngikoze olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 8 ku lunaku olw'abajulizi lwe yasimbula mu maka ge ku ssaawa 2 ez'okumakya ngamba ku maliiri ng'obudde bukedde. Weewaawo okuva olunaku olwe yasimbula ewaka tewali yaddamu kumulaba era wano wekigambirirwa lwe lunaku lwe yawambibwa Juuni nga 3 2026 yasimbula ewaka ku ssaawa 2. Ku lunaku olwo lwennyini bw'amala okulwayo abaali bamulinze nga mwotwadde muwala waayitibwa Leira. Maama Leira ono bw'atadda waka abantu ne bakizuula nti nno tannaba kudda. Ab'ewaka baatandika okubakubako ku masimu ng'era muwala we agamba nti yakubirawo ku kkojjaawe ayitibwa Martin Kaweesi okumubuuza oba maama we yali amulabyeko. Ekibuuzo kiri nti nga bukedde ye bw'agamba nti ono yalina omwagalwa we era omwagalwa we agambibwa nti yamusse. Mbu bwe badde bamusoya akajojijjoji w'ebibuuzo yabagambye yamufiira mu kifuba nga bakola mukwano. Kyokka ate ne baatuusa omubuuza nti akufiiridde mu kifuba n'omukwano ate n'okubira abantu obaggyeko ssente ng'amatama ntengo.
omanyi poliisi buli lwetuuka ku bintu bwe bityo waliwo bingi nnyo byebuzaabuza bannansi bye mutamanya kyova olaba nti nno ffe tuvaayo okusobola okulambulula ensonga zino. Kino kitundu ekisooka ku nfa y'omuwala ow'ekitiibwa Jebbi Walusimbi yinginiya ng'ono omwana wa muganda we eyafudde. Kati okusinziira ku bali bagamba mbuno ono yali muganzi we, naye bw'amala okubula ku lunaku olwo lwennyini muwala we Leila yakubira kojjaawe ayitibwa Martin Kaweesi okumubuuza oba nnyina yali amulabyeko. Akawungeezi k'olwo kwennyini babirye ng'aki Leila ng'akyanoonya nnyina, essimu ya maama we yamuweereza mesegi ng'era eno mesegi yava ku simu ya maama we ddala ku WhatsApp. Bano ne bamugamba nti abawe $19,000 bw'abeera ayagala bate nnyina. Nti era ono bamukubira ne bamuweereza ebifaananyi nga nnyina bamusibye ekigoye mu kamwa nga tannaba kuttibwa, nti nga naye tasobola kuleekaana okumukakasa nti ono baali bamuwambye. Basebo ne bannyabo nti nno bano baali bakozesa WhatsApp, kino baali tebakubira direct ku simu, nti era essimu gye baali bakozesa ya WhatsApp yakaluubiriza abapoliisi nga newankubadde enkeera June nga 4 famire yeekwatako n'erembalemba nekkirira ddala ku Kampala mukadde ku poliisi ya Kampala mukadde okusobola okuteekayo omusango ku kyonna ekyali kigenda mu maaso. Naye poliisi teyasobola kukola rapid response. Weewaawo gwe bwokera ku makya n'oyimba ekigambo people power bakwata wonna wooli ndowooza otegera priorities z'eggwanga erifugibwa musajja mukulu Mutemu Kaguta Museveni bwe ziri. Gweyogera bwogezi kigambo people power ojja kubamanya. Kakati mu Nansi Lydia Babirye Sengendo ng'amaze okubeera ng'awambibwa, bano baddukadduka ne batuuka ku poliisi era ne babagamba nti abamuwambye yiye essimu eya WhatsApp. Bano ne beekwasa nti tebasobola kutrackinga namba yonna ekozesa WhatsApp. Kakati nkugambye wali yabulanga 3 June enkeera June nga 4 afamire negenda Cold Kampala neropayo omusango nebasaba batrackinga essimu. Kakati nga newankubadde ono yazuuliddwa oluvannyuma ng'atandise n'okuwunyira gye bamusanze. Ewabadde wasimiddwa ekinnya ekyabadde kimulindiridde nti kino kyabadde kyekiteeberezebwa nti mwe babadde bagenda okumuziika abaamutta. Ennaku ezaddako bakidnappers ne batandikanga okuweerezanga message mu kiro nga babeera batambula emisana, kati ate ekiro ne baweereza obubaka obwa WhatsApp ng'era bano ku $19,000 ze baasaba omuwala yasooka n'abaweerezaako akakadde kamu. Akakadde kamu kano ke yasindika bwe yalaba nga tebasobodde kuta nnyina n'abaweereza obukadde obulala 7 wamu ku lw'omukaaga oluwedde olunaku olwaleero lunaku lwa Monday June nga 8 lwenkoze programu eno. Kakati ku lw'omukaaga omwana bw'abaweereza $7,000 ze baali beekubyekubye. Ndowooza naawe omanyi munnayuganda ewasobola okuva akakadde ka ssente ensangi zino abanaku abali mu ggwanga lya Uganda tetukyasobola yadde okubaako akasente ke tukuŋŋaanya. Abo abali mu buyinza nga bazitukanda ng'era zigenda mu bo ne kye muzibaweera tebasobola kukikola. Omuntu wa bulijjo tosobola kufuna bwenkanya mu gavumenti y'abatemu abo. Beebyabwe bwe biba bigenda mu maaso mu ddakiika buddakiika babeera bakikoze. Naye bano bagambye nti baabuliddwa weewaawo n'okuturakinga biyinza obutoogerwa olw'okuba nti poliisi etiika nga nabo kiteekwa kubanga okusimbula n'okuturakinga omuntu baasoose bbawa ssente. Buli kaseera beekwasa tetuyina mafuta olina otuteekamu amafuta ne weebuuza nti poliisi baateekawo dduuka abantu ba bulijjo nti no tulina okuyingirayo ne tusasula. Ebiseera ebisinga tebasobola kukola kugwe ne booleeta omusango nga guli gutya tebakikola. Tewali agenda mu maaso nga balina kamera ne computers musobola okuba nga bazirina ezigulibwa ku ssente z'omuwoomusolo tekisobola kukolebwa nga tolina kyobawadde. Kakati weewuunye nti yawambibwa nga 3 nga 4 ne bakola ki ne baloopa omusango. Ennaku ezaddako awo omwana yamala kaluubirirwa bambi n'abaweereza akakadde kanamala n'abaweereza $7,000 miliyoni ez'endala 7 ng'alowooza nti nno nnyina bagenda nga bamubaweereza. Kakati bw'amala obbaweereza zino $7,000 ku ssimu kwe yaziweereza abasirikale kwe kutandika okutrackinga ennamba egenzeeko essimu egenzeeko ssente ezo nti weewaawo wano ne batandika okugiraba nga etambulira mu bitundu eby'okulubiri Ring Road saako ne Katwawo. Awo we batandika okunoonyereza ne bakwata abasajja 2, omu ayitibwa Shafiki Kagga omulala ng'ayitibwa Abubeka Ntege.
naye ndowooza n'omanyi ogawulira Shafiiki n'Abubeeka. Oba kiri mu ddiini ya Busiraamu ng'abantu bagyekwekamu nnyo? Weewaawo nkimanyi abeekweka mu ddiini y'Obuyisiraamu bangi. Abantu abakyasinze okufera abantu baba Basiraamu, mubeegendereze nnyo. Naye sigamba nti Busiraamu eba ddiini, bali bakyekwekamu kulaga kubeeramu bubeezi na mutima gwa kitujju. Eddiini tekutuma kukola ebyo, tekisoboka. Weewaawo ne bano omu ye Shafiiki Kagga, omulala ye Abubeeka Ntege. Tujja kwagala okukoowolako bamaseeka abamanyifu. Mwongere okunnyikiza enjiri ey'abantu bammwe oba abantu abeetuuma amannya, muteekeewo n'enkola, mubeeko n'abantu be mubonereza nga yeetuumye erinnya nga takiri. Weewaawo bwe mumulondoola obulungi wabeerawo enkola, kubanga kisukkiridde mu ggwanga lya Uganda. Kaakati mbu ono Ntege baamukwatira Nateete, ono ne bamukuba mizibu nga bamubuuza akwataganira wa n'essimu eyagenzeeko ssente. Mu kumubuuza wano we yabatwalira musajja mukulu nga bamukutte Nateete, mbu baasooka kukwata Kagga we bamukwata ne bamukuba emiggo, yababuulira nti Abubeeka Ntege ye yagutegese omupiira, ye yagutegese n'aguggusa n'agupulaaninga era n'awamba omugenzi Babirye. Kugambye Babirye Sseŋŋendo n'amukwata n'amuwamba. Kaakati bwe bamala okukwata ono n'abatwala nti mu kitundu ekiyitibwa Kiteredde, ekyo nga kyalo mu Kakiri Town Council mu Wakiso District. Kaakati munda mu nnyumba ya musajja mukulu Ntege, poliisi nesangayo omulambo nga guzingiddwa mu mufaliso, weewaawo nga gusibiddwa akandooya wansi ne waggulu, ng'omutwe yagusiba, ebigere n'abisiba, emikono n'agisiba, ng'omuntu engeri gye yamusibamu weewaawo nti yaweereza ne ku bifaananyi ng'asaba ssente. Omuntu yaliyo already atandise okuvunda. Awo wennyini we yabatwala nga bamaze okuba nga bamusoya kajjojijoji w'ebibuuzo, basanga omulambo gwonna yaguzingirira emiguwa n'agubikka mu mufaliso, ng'era atandise okusima ekinnya mpolampola nga guno guwunya mwagenda okuba nga aguteeka. Awo wennyini ewaka ewe we yatandika okusima ekinnya. Okusinziira ku mawulire nti abantu babadde batandise okwebuuza ki ekiwunya, mbu ng'oli abagamba nti mu nnyumba mwafiiramu emmese nginoonya sigiraba. Weewaawo twebuuza n'abantu ennaku zino mwesuulirayo gwa naggamba ekintu bwe kityo oli n'akibagamba, mwongere okukaza ku bantu n'okusingira ddala ng'ebintu bwe bityo tuddemu twebeereremu nga bannansi, kubanga mulaba be mwakwasa obuyinza tebakyafaayo. Ate nno batiisatiisa nti abantu ba bulijjo temulina kye mukubaako kye mukola. Weewaawo sibagamba nti mulina okutwalira amateeka mu ngalo, nedda, naye mulina okwekolamu omulimu, mbako ebibuuzo bye mwebuuza, kuba ensi Uganda tekyalimu ayamba. Bannansi mu community mulina okwekolamu omulimu, community ne mubeera nga mumanyiganye ne mwerondamu n'obukiikaawo mu kitundu obusobola obbayambayambako, kubanga buli omu kati eyaweebwa obuyinza gwe bwogezaako okwagala okuorganizinga banno mu society mubeereko akantu ke mukola nti ate chairman oyagala mujjako mu buyinza n'okwettabetta n'obutwa bukuwa ku bbaala, naye kibakakattako ng'era kikulu